Banange bantu bange mawulire gannaku nnyo bamukutte ali mukomera asibiddwa wali amanya nze Uncle Chumi nkoze video eno. okay Uncle Chumi ebibye si birungi ebikyoyongeraho okubanga bitabuka ono yakwatiddwa wetogera akyaliyo wano wenyini wenkoledde video nga ono bambi eyamusibye afande akyalumye wansi waggulu ono yamujjamu emmotoka yamujjako emmotoka atera nakakasa nti ono ajjamu komyayo ajjamu vundizaayo ensonga Shisha Price kasooka azinnyonnyole mu maaso awo nina ate bipya agakagwawo Stesha Mayanja abajjonkedde agambye nti ye akyali president w'ekibiina ekya NPP oluvannyuma lw'okuperformingira maaso ga General Museveni. okay okay yamusibizza baafunamu obutakkaanya awo nga bw'omanyi nga birimu n'okulwana nga bw'omwawulira ka interview kwe yaŋŋamba naye nga olirandi road yamusonyiwa n'omusonyiwa dda okay ye yamusonyiwa dda naye ng'olowooza no birina n'amakulu ebyamukwasisa tewali kyamaanyi omukazi yamuddako ekisumuluzo ky'emmotoka n'akitwala n'amugamba mpa ekisumuluzo ky'emmotoka Flying Squad nejja n'ewa Chumi gye yasenguse wapya ne babakuba saaki embwa ne zibawunya mu bubina webuuza embwa okuwunya mu kabina lwaki eba ekuwunya mu bina tegedde mpulira kati wentuuka kati like mu 5 minutes amukutte ku ssaawa z'abadde ng'emu yes abadde n'obukuubagano n'omukyalo omu naye yabinnyonyoddemu katono nga tushuutinga baamukutte era baamukwatidde sayidi ze y'omunyonyo kyokka binsanze ndi eno era olumala wano ŋŋenda kununula Chumi Chumi nze mukwano gwange nze nako okwewaka n'abantu Chumi tutuula off camera ayogera ebyamagezi Chumi saakitegedde naye era ŋŋenda kugenda oba oyagala oba toyagala tugenda zoogerako ne bwe munaatukomekereza mutya waliwo akatambi wano era dduka kuwala omuvubuka ono loni ngenda kuwa akatambi kano sorry mbadde nerabidduka kuwa wali awo okuva mu fango niyadde atiisatiisa musimanya poliisi egenda kukwata buli munnamawulire eyayogedde ku nsonga zino nga nyoko in Kasukuzi voice nyoko gwengaani kyogamba yensonga ekyasinza okubeera nti munange eyo tebajoogerako gwani agambye tebajoogerako ensonga eri mawulire eri public omugenzi yaleka akatambi ate tetupiininga muntu tetulina gwe tupiininga muntu nti yuno wabula tugezaako crazinga ddoboozi lyaffe nga tuligatta ku bantu abalala abali concerned because muzina ensonga eriyo omuntu eyafudde fe concern yaffe eri ku muntu eyafudde akatambi okafunyero yes katuteereyo kawumvuka nga atiisatiisa awo eggwanga katuteereyo teereyo abantu bamulabe mu mawulire agaliwo ba tiktoka 20 n'okusoba bayinza okugenda eruzira either oba okusasula fine for defamation, misinformation, computer misuse, being abusive, njogera ku bana bali ku ground, okutambuza allegations without evidence. Noyogera byotalinaako mayitire. So kabakadde wasoma kigwa tukole kitinga anyway so omukulu oyo yategezeza nti kabakadde poliisi egenda kukwata buli omu nekyenjaga tutegeeza poliisi nga temunnakwata ku baani abayogedde ensonga musooke mukwate ne kwaba abawulikise mu katambi ng'omugenzi tannafa because all of us abali mu kwogera ku nsonga zino tutunuulidde kyayogeddwa mu katambi poliisi abantu bafudde ne bafa ne biggwa omugenzi eyafudde yaleka akatambi awo buli muntu yenna waatadde amaaso akatambi keyaleka mwalimuko amannya ge yamentioninga eyo simanya bayinza oba bamukaka yes oba bamukako bate bamukaka naye tusooke tukwate bano abayogerwa mu katambi nze mu kulowooza okwange bwe tumala okutegeera nti kubanga omusango gwa capital offense by the way for information capital offense naddala emisango gino mada emyezi 6 gye giragirwa mu mateeka
ng'omutannaba kubeera kwegamba tannaba genda komito kugenda mu high court ng'okunoonyereza naye mu olwaliro poliisi ebitongole byaffe ebyokwerinda mukozesa ekimala ddala mukozesa ekimala omwogezi wa poliisi akatambi ku kalina ako omwogezi wa poliisi naye amanyi yagoogera babanoonya naye tuwe ku mwogezi wa poliisi awo babanoonya naye nziza kweyambulula kubanga nze sisobola kukolagana n'abantu be tutalina ndowooza yeemu sisobola nze bulumi bwe nnina bwakusakira abantu bawagizi bange era sigenda kulekeraawo okubeera nti nvudde kuba pulezidenti sigenda lekeraawo okusakira abantu era ngenda babulira ekintu ekirala nga mmaze otegeera abantu abalala ngenda otambula nabo bali mu layini yange erwanirira omuntu wa wansi peasant naye olunaku olwaleero neeyambudde obwa pulezidenti wa National Peasant Party era siri pulezidenti waabwe era siri na memba abawagizi bange bonna abayiribira nange nga bwe mumanyi bwe tuzze tuyiriba mu nsi muno ffe tumanye ebituluma anytime from now ngenda babuulira obuwagizi bwange ngenda buwaani era ni gwe tugenda otambula naye okutuuka ku kigendererwa kye twagala kubanga tulina ebigendererwa ffe nga abayiribi abantu ba wansi era ngenda kwongera okubasakira so from today jeromeka ngenda tuva mwezi 26 September sikyali pulezidenti wa National Peasant Party nze ayeegobye kubeera nze nina obuyinza obwegoba tewali alina buyinza bungoba kubanga bonna nga bwe bali I am there above nze Her Excellency Hajat Farida Stacia Mayanja ate nga ndi mukyala muyimbi era omuzannyi wa katemba kakati nzize olwaleero okwogerako nammwe ku nsonga eziri mu kutambula ku social media ne ku handles zonna endala ez'enjawulo okusookera ddala njagala nsooke ntegeeza abantu bange lwaki nayingira politics olw'obulumi n'okwagala kwennina eri abantu bange abawagizi bange bandeze bandabiridde banderedde abaana I have a family just because of them because nze nayingira music industry nga ndi mwana muto I was just 18 so nayingira lwa bulumi bwe nnina olw'ebyo ebintu byendaba oba byenzize empitamu n'abawagizi bange bayitamu eyo nsonga lwaki nayingira politics amaziga gampitamu olaba abantu abamu abajjambulamu bwaffe waliwo omukyala eyajjambulamu bwange naye asaanyizaawo buli kimu ekyange anjawukanyiza n'abantu bange beyansanga nabo obulamu bwange buli mu matigga essaawa zino mugumiikiriza nkooye sandize kwogera wano nenzize ennwana entalo mu silent mpola mpola naye ntuuse malirize entalo zange nzivuunike ate ye asitudde busituzi lutalo omukyala oyo ansinga ku myaka omukyala oyo muzadde w'abaana 2 omukyala oyo akola byakola byonna nga atiisatiisa olw'okuba alina abanene mu ggwanga lino omukyala oyo atuuse n'okukubira abantu bange omulishira price bamukubidde ku namba eri private ng'eri unknown ne bamutiisatiisa okumutta because of me mukyala gwe saagala kwogera mannya essaawa zino yawambye ebisumuluzo by'emmotoka yange simanyi yagenze bikozesa ki kigendererwa ki kyalina ku mmotoka yange essaawa zino yakutte akasawo kange n'akatwala mulimu ebinjogerako simanyi yabitutte kubikozesa ki ngezezaako mwegayirira mu bwetowaze neneefuula omusiru ngera bwagenda agamba ndi musiru ngezezaako ku buli kimu naye omukyala nfuukidde obuzibu omukyala oyo ngenda kumuyita mufere ngenda kumuyita muyaayi era tayimu kyemmanyi esigaddeyo ntono eggwanga ligenda kumutegeera n'abakola naye bagenda kumutegeera oba abamukozesa kuba si kyabwenkanya olw'okuba olina omunene mu gavumenti otandika okunyigiriza abantu olw'okuba gwena bw'ojja okukubira olw'okuba gwena by'ojja okusabuka oyogere essaawa zino yanzibiikiriza nangamba nabbye essimu ze 3 nenziba mini projector nenziba ne dola simanya 10 ekitali kituufu ng'ate emabegako
ngenda kubambalaga omusango ogwo era gwe yampaabira ng'ayagala okunnemesa era n'agamba byebintu bimu bye twabba. Bannayuganda bannange, bantu bange, eggwanga wano we tuli tugenda kufa naye tufudde tutya. Omukyalo oyo ngenda mubagamba amannya mu interview ya Shira Price kuba Shira Price ali mu kujja wano.